Owulire genkuleetedde akawungeezi k'essaawa eno nkuleetedde Fred Lumbuye. Ono alabudde pulezidenti w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi okwegengereza ng'akuba kampeyini ze. Alabudde ne ba MP abali mu kibiina kya NUP. Alabudde Sir Mathias Walukaga ku b'ebijambiya abo abagezaako okubeera nga batugumbula abantu mu kitundu ekyo eky'ensangi. Byonna kambikuwe obeere ng'obyawulirirako. Kasuyenti muli bulungi. Essaawa ziri bbiri wano wetudde kennyini. Ndowooza ne mu Uganda ne mu nsi endala Katonda gye yateekateeka zibe ku ssaawa zezimu. Kasuyenti muli bulungi. Olunaku Lwakutaano Abayisiraamu bayita Juma. Ennaku z'omwezi ziri 17 ezaakonka ku mwezi ogw'Ekkumi mwaka 2025. Ntumbudde nga bwe nabasuubiza ngenda kutuuka era nze nzuuno. Nga bulijjo ziba mpisa zaffe bannayuganda okubuuza ku muntu gw'otaasiga n'ogw'otaasuze naye. Mbalamusizzaako banyama ne basiba mwenna buli mujjo osinza okulaba akatambi kano okwetola ensi yonna gye wagenda okunoonya ekigula Magala eddiba. Nsooka n'okutumira ku abo abali mu nsi endala, abali mu Amerika buli kibuga n'essaza mbalamusizzaako, abali mu Canada namwe mbalamusizzaako, abali mu Bungereza mbalamusizzaako, abali ku Semazinga Bulaaya mbalamusizzaako mwenna buli mujjo osinza okulaba akatambi kano mu nsi n'ekibuga mw'oli. Kansipeti muli bulungi. Bwenvaawo n'enserengeta n'engenda mu Asia mbalamusizzaako bannayuganda mwenna abali mu Asia. Kansipeti muli bulungi. Mwebale kukola, mwebale kwebeerera, mwebale kwagala nsi yammwe. Mbaagala nnyo nga wagenda okunoonya ensi ng'oli mu Asia. Mwebale kukola, mwebale kwagala nsi yo. Nenzija Middle East, bakomredi mwenna abali mu Middle East, abali mu biyumba, abakola ku bwa seculiko, byonna gy'oli ng'okola omulimu gwo ofuna ensimbi oziyingiza. Nkulamusizza nnyo Kansipeti oli bulungi. Gye baliko gy'otuusaako engalo ng'oli Middle East. Nkwagala nnyo, tojjanga okwo, webale kwagala nsi yo, osinga bangi abataayaaya, tobakumalamu amaanyi ng'okola omulimu gwo. Awo nvuddewo. Mba nsinziddeawo nengera mu Africa. Mbulamusizzaako bakomredi mwenna bali mu Africa, buli nsi n'ekibuga n'essaza mw'oli. Kansipeti oli bulungi. Webale kukola, webale kwebeerera. Bweva mu Africa mba njolekedde Semazinga wa Uganda, naye Semazinga mulamba okusinziira ku mbeera eriwo. Abali mu Uganda mbalamusizzaako mwenna, abali Mambuka, Maserengeta, mu bukiikaddyo, saako ne mu Buganda. Kansipeti muli bulungi. Mujje baliko gye mutuusaako engalo. Nange ntumbudde nga bwe nabasuubiza Saabijja bantumbudde era nze nzuuyo. Abantu b'e Mukono, Kampala, Wakiso, Entebbe mbalamusizzaako mwenna. Abasirikale abali mu barracks ez'enjawulo okwetola eggwanga lyonna mbalamusizzaako mwebale kukola, mwebale kwagala nsi yammwe, mmwe abaagala ensi yammwe. N'abalimu abapoliisi, abaprison mwenna mbaagala nnyo, abaagala ensi yaabwe. Bwenvaawo mba mbuuza ku bali mu maka gamwe ku TV gaggadde, mbabuuza abali mu butale, abali mu akeedi, abali mu masomero, abali ludda mwenna mbatumiddeko ne mbagaliza okubeerayo kulungi. Bwenvaawo ngenda kusaba otambuza akatambi kano. Comrade wa Munnayuganda tolina kyosalibwa okutambuza akatambi kano. Okusharinga information tolina kyofiirwa. Olina option ma tukumishirengerako bantu mwenda, akamu okasigaza okuteeka ku account wa page yo, atalina access wa muggukire wano asobola okulabira ku page wa account yo, bwe tuba tusasanya information. Kati mumaze okubasaba okutambuza akatambi kano, gira mumpitira abantu bano. Manyi president ali mu kutambula dda mu maka ge, mumusaba mutaginge oba alina essimu amuteereko n'ebintu bingine omugamba. Nsaba mutaginge bakulembeze ba National Platform bonna okuva ku bakansala okutuuka ku ba MP mubantagingire. Nsaba mumpitire Nywande Yosoferi wano, mumpitire mutabani we Diddiggi, mumpitire Mpuuga, Seggona Akali Ebyoya, Betty Nambooze, Anita Amongi, Speaker. Mumpitire aba National Advance Movement aba NRM. Babeere kuno. Nga bajjudde tebaseguka. Bwe mmala obbasaba okuyita abantu abo ngenda kukola obulango bugenda busikuba busatu. Bonna bwankyukakyuka, then tuleke tukole ki? Tutandike video yaffe. Kansooke na kano. National Platform Stroke People Power, California Chapter Fundraising Meeting. The California Chapter Fundraising Meeting, which will take place on Sunday, the 10th of December 2025, time 8 p.m. until late. Meeting ID is 833-2246-698-6, passcode 802415. Kankaddem.
Meeting ID is 833-2246-6986. Passcode 802415. Fighting for create a free, united, prosperous, and democratic Uganda. For more information, contact the organizer of this California chapter fundraising meeting, one Mr. Joel, on his telephone number +1 81 85 71 3246, or Madam Aisha +1 707 65 55 377 for more information about this fundraising meeting, which will take place in California. The guest of honor will be Honorable Fred Nyanzi Sentam. Ako kabaka wedda akalanga ako. Tugende kokubiri. Ako kubiri kasoma bakati. People Power Nation Platform UK public demonstration. People Power Nation Platform UK public demonstration. Location Marlborough House, Palmore, London, SW1Y5HX, which will take place on Friday, the 24th of October 2025, from 10:30 a.m. up to 16:30 UK time. Earlier this month, the Commonwealth Secretariat hosted the notorious Uganda's Prime Minister Robin Musafiri Nabbanja at an investment meeting in London. The Commonwealth should be upholding democracy and rule of law in member countries and not closing up to the corrupt and brutal Ugandan dictatorship. Kale bategeza mwana bana Uganda bwanga lya Bungereza ejja kubeerayo okwekalakasa mu ggwanga lya Bungereza, endagaano gye basomedde mujja kubira bekikwatako aborganizing okwekalakasa mu ggwanga lya Bungereza ng'obudde bukyali mutegeere ensonga eyo. Awo tuvuddewo katugende kalanga kasembayo. Akalanga kasembayo kasomebwa kati. Nope chapter, Nope BC chapter, or Nope British Columbia chapter physical meeting. The physical meeting will take place on 19th October 2025. Address at 41 East Hashtangs Street, V6A 1M9, Olivia Sky Building, from 5 p.m. until late. Protest vote. Nebagamba nti ngoyagala kumanya bisingawo, please contact Mr. Ivan ku simu ye ey'omungalo kasaraba M 236 3 3 oba ojja kuwira Mwami Simon ku simu ey'omungalo kasaraba M 672 3 okumanya bisingawo ku British Columbia physical meeting eya chapter eyo ngina kwa mwezi 19 ye wiiki eno. Kalankalwe kajja okuba nkakoma akastruggle. Kati awo tuba tuvuddewo, obulango babuwedde. Njala mumpitire Nobert Mao. Mumpitire Muhammad Nsereko. Njala mumpitire Nobert Mao, mumpitire Muhammad Nsereko, mbadde mbeera bidde. Kati kyetugenda osookerako nga sinagenda ku Kigula Lwigi. Njagala kusooka kwebaza. Nga sinagenda ku Kigula Lwigi, njala asooka kwebaza. Njala kwebaza abantu abawangaalira mu kitundu ekiyitibwa ekya Eastern Region of the country. Muno ova Busoga kudda waggulu eyo nayo namwe bali nnyo balire ddala. Abasoga mwe bali nnyo balire ddala. Abantu b'Embaale, abantu b'Ettololo, ab'Ebusiya mwe mwamenye etteeka, mwamenye atiko etakkirizibwa kumenya mu mwagimenye. Sukaga mutukozeeko effujjo lwalo tewali kyakkola ne tubasiima mwe bali nnyo mwe balire ddala. Mwe nnyo bannayuganda bawangalire Busiya, ab'Ettololo, abawa mwenna. Naye ab'Ebusiya mumenye etteeka ly'okwagala musussizaawo. Muyinza n'okuleeta abasajja ogenda okuleeta abasaabala okuloga Uganda bubi nnyo kubanga eyo laavu gye mulaze nedda. Nedda. Eyo laavu nedda. So njagala obebaza mwenna abantu b'Ebusiya mwe bali nnyo. Omukulembeze ku woteri we yasuze abasajja n'abakazi abawanvu n'abampi abaddugavu n'abeeru abakatakketakke bamulusaze ku makya omubuuzaako nti good morning Mr. President nga laavu eri mujjiya.
kankuzanyira akatambi okalabe tuleko tutandike ekigwero gikyaleero. Kati abantu bebusiya ku kyemukoze olwaleero simanyi atiko ya laavu mugimenye simenye mugenda tugamba kubanga ebintu mukoze olwaleero tibikizo mateeka ga laavu mukisusiza nenga otherwise mwe bali mwe n'abantu bettolo bannaye abantu bettolo mwe bali nnyo wadde sasobodde kuzanya katambi kamwe n'abantu bettolo mwe bali nnyo bali ddala era abantu bettolo we bwazibidde nga Tango Doi afuuse Tanga Toyi yadde Tango Doi yafuse Tanga Toyi onakulwa jjo ne banna abalomulyo both ye Tango Doi obwazibidde onakulwa jjo ngafuse Tanga Toyi kino kitabadde ettolo nga baganye president okuyingirayo n'agendera ku pichipichi kino kyabadde ettolo ano bakisusiza kikyo. Kati njagala kutumirako abebitinisa. Njagala kutumirako abebitinisa, abasoma, abakenkufu, abanyampire, abambala amasuuti, ba English speakers, nice dressers, the Cambridge University lawyers, and the so-called Lansy fools. Mbatumiddeko nnyo ekyo kibayita natural love. Kibayita abantu abatasoma bakulaga love endano gisiba mu kavera ne wetikka. Mbatumiddeko nnyo abateeketeeke Mukama jabba kwatirako nga mutegedde nti teweyita kyotali leka bakikugambe so teweyita kyotali. Bwe mala okwebaza bwentyo kati njala genda mu security alert. Obasoke kigula luji wasoke security alert. Musoke security alert soke kigula luji. Kati kansala okubanza program director nze producer nze editor nze musasi nze musomi kuga byonna biri awo sibitegeera nze producer nze editor nze musomi ate nze mutesi byonna biri ku muntu omu no problem kantandike tandike n'ekigula lugi. Mbatumiddeko mwenna abanyumirwa program zange zenkola ku mitimbagano egy'enjawulo gye mbasiri. Nze mba neebasenga mpumuze ngalabi yange musigala mungoberera mbalamusizaako mubali nyobalirira katandike n'ekigulano gikyaleero ngenda kuza mwezi 17 ku mwezi gwa 10 omwaka 2025 tugenze mu kigulano gikyaleero. Gwe wenna yasubiddwa akatambi kajjo kenna recordings obulikodiz neekateeka ku mitimbagano gyange gyonna egy'obwenyi bw'ekitabo ku tokotoko saako ne ku YouTube akatambi ako gye kalimu amakulu mangi nnyo era mujje ne mukawulirize bulungi nnyo. Abamu muninda ku live omuntu gukowa mbingala byekowa naye kati bwe mandi kodiza kati mukasanga gye kali ku YouTube ku Facebook ku page na account gye kali ku TikTok gye kali mugende mukasanga kalimu amakulu mangi nnyo kati katandike n'ekigulano gikyaleero. Mu kigulano gikyaleero ngenda kiwuliriza bannayuganda mwenna okuva Uganda gyekoma ne gyetandikira wonna mbalamusizaako bannayuganda ngasubenti mu bulungi. Abaganda tugamba nti owebbango bw'otamwemukira wattu tewebaka.
webbango bw'otamwemukira wattu tewebaka. Lwaki webbango bw'otamwemukira tewebaka? Ebiseera bisinga mu neebaka yaffe nga twagala okuwummulamu lwakuba nti bakiteekako webbango nti abaagulumidde mu mugongo omwo, naye kino si kya bbango wekka, si kya bbango wekka, omuntu alina ebbango n'abantu ba bulijjo. Waliwo baseeko okkomo katandaalo n'omuntu nga ye ekikunta ayagala kyezingamu bwezinze gwe mpuwe kufuuye ng'ali bulungi nnyo, nga ne bulangi abagisamba agiza ku sayidi yo teweegendeza empa oyinza okufuuwa. Kati oyo olina mumukali amuga nti owaayi kiki ekikwezinza mu bulangiti nga nange nina okwebikka. Eyo action gy'okola gye bayita nti webbango bw'otamwemukira tokola ki? Tewebaka. Kati tusiibudde mu kiggwaro gikyaleero tugamba nti webbango bw'otamwemukira tewebaka. Amagezi gaba ga mutwe so si mugejjo. Amagezi gaba ga mutwe so si mugejjo. Teweewaana era toweeyita kyotali, linda bakuyite olyoka otegeere nti kyoyagala okweyita abantu bakimanye. Era temuli bakitalo nga mulowooza twali tuleba banene emirembe engalo. Obubaka buno njala busindikira bannayuganda bannange mwenna abaasomako n'abataasomerako ddala, naye nga mukozesa amazigeza amazaale okubeerawo. Omanyi abasajja abambala amasuuti abakuba engatta eddagala ne boogera tufuutifuuti bwe badda mu paaliyamenti balowooza nti basinga otegeera, naye ebbanga nno tuba tubagamba nti munnange mutandika okwemanyawo omujja ne mutajja. Abateeka mu bifo ebyo gye mugaa nti mwasoma be bantu abataasoma bakiikirira, n'olw'ensonga bamutandise bayisaamu amaaso naye kambawe gaabowa be balimanya kibalimpwa. Kiggulalo gye kitandise. Nkubira omulanga bannayuganda mwenna, buli kitundu kyonna ekyaggwanga gy'oli toddamu kukaayana naba elite oba the so-called land friends or the educated people in Uganda, more especially the politicians who call themselves the elite, their land. Nga bali mu pale, temukaana nabo bambi. Lwaki temukaana nabo? Olw'ensonga tebalina gurupu y'abantu oba kakundi k'abantu nga kaawe abaasoma babalonda. Bannayuganda abataasoma, abaasoma omugigi, abaasoma jjuzu, abaasoma ki n'abataasomerako ddala be babalonda bateekayo. Kati ate batuuka eri ne batandika okulengeza abantu abataasoma nti tebasobola kutegerera ggwanga, bo balina okutegeera. Kati amagezi gaagano wano. Munnange gwe wenna munnayuganda ali eyo, abasajja be twalowooza nti baasomera bategeera batandise otulengeza ffe ababalonda. Ngenda kusaba ekigambo kimu nti abataasoma abaabugumizibwako akatono ffe tuzikuwa okunyi mu Uganda ate ffe tulonda. Kati naffe ku mulundi guno tulonde bannaffe abanyoomebwa mbu tebaasoma naye ng'ate balina obusobozi obusobola okukiikirira n'okwogerera abantu baabwe, be tuba tutula ku mulundi guno tubateeke mu paaliyamenti. Tujjewo akamanyira kasomagiza eyalira abagamba nti baasoma era bateeketeeke, simanyi babikiibwa bannamateeka. Naffe ku mulundi guno tulonde abantu baffe abali mu kiraasi gye tugwamu naye nga balina ebisanyizo bisobola batuusa mu paaliyamenti bwe tubatulonda. Bano ba elite nabo banoonye ba elite bannabo abagenda bakiikirira fe ogwaffe tukukole. Akufumbira omutwe omufumbira ligene mwenkanye evvumbe. Webbango bw'otamwemukira tewebaka. Ngenda basaba temuleekaana baseggona, temuleekaana bampuuga, simanyi baani, simanyi bano basime basemuju, temuleekaana abo no. Gwoba omanyi nti wasubuguzibwako oba tewasoma totegana kuddamu kulonda basajja baleke beeronde. Mwe mwekwatekwate mulonde abantu bammwe be mulowooza nti babategeera embeera zammwe eza bulijjo era basobola okutuula nammwe okulya akatogo oba okulya muwogo nga n'embeera zammwe bazimanyi be mba mulonda. Kubanga nabagamba nti baasoma tekuli wadde yayisa tteeka, tekuli wadde yali alina kyabakoledde mu community, so nga ate abantu abanyoma tebaasoma bakoledde nnyo okusinga abantu abagamba nti baasoma. Kati ngenda bagamba bakoomole bannayuganda mwenna tewa muntu yina addamu bamanyira mbu yasoma simanyi ki, as long as temufunye omuntu agenda obbakiikirira ng'abategeera bulungi nnyo nga nabo bennyini bamunyoma bwe teyasoma mumuwaaka lwagende. Twagala kuteeka abantu bano balina okujja, temutegana. Abagamba nti baasomera babitiibwa bagende mubabitiibwa bannabe babalonde. Abagamba nti bannamateeka bagende mubannamateeka babalonde. Agamba mbu yasoma amawulire ategeera nnyo agende akolekera bye bannamawulire mulonde.
ffe twetaaga kukiikirira muntu wa wansi eyasoma ataasoma eyawugumirizibwako ate sikudaalira bantu balala balina endowooza egamba nti omuntu wa wansi tafiiriddwako olina akugamba oyo ayogera ngaani muffe abaasoma akakamanyiro tukasayiningeko off ekigulalo gikiwedde bwe kiba kiwedde vidiyo etandise katandike ne security alert eno security alert njagala egende eri bamemba parliament ba national platform mwenna eno security alert njagala egende eri bamemba parliament bonna bamemba parliament bafunye kadi za national platform mwenna eno security alert njagala egende gye muli 1 waliwo ekkobaane wakati wa national resistance movement oba national reverse movement kitongole ky'ebyokulonda ekya EC ba RDC ba RCCs ne bakyamani byokubyalo nga bali mu kukola nga bwe nabaga nti babataddeko ba IO bali mu kukola ekintu kino wammanga bagala kusuula bakandidate ba national platform wonna bamemba parliament aba NRM bayitewo unopposed ba independent bagenda kikola batya mwalabye video y'omusajja eyayita chairman agenda okwesimba okuba chairman Lusifiri Emakindi gwe bayita Omaro oyo mukyotala ng'agamba nti emikono chairman Lusifiri agenda okwesimba ku kadi ya Nowa FDC emikono gye balina si gyabwe emikono rede banyini gyo bade bamusayiningidde dakitegeeza nti emikono tegikola kati kye bagenda okukola buli member parliament yenna ngenda kusaba ku national platform nkusaba obere n'emikono fayiro z'emikono ezisukka emirundi 3 togeza n'okwata emikono ng'olina fayiro emu beera n'emikono nga gisukka nga gya mirundi 3 okusukka ku gy'olina akakodyo weekali tekinikali bagenda kaba kubisa ku lunaku lw'okulonda ate nga ziri ennaku 2 bakuggyemu nga tosobola kuŋŋanya mikono with immediate effect kino nkijje mu source eri very very highly respected manyi kuno same webaka mali mu kunyooka endali mali mu kunyooka nkibategeeza bw'obanga oli kande watu wa national platform ng'ogenda kwesimba ku bambi ba parliament emikono gy'olina gikubisemu mirundi 3 era ne fayiro tambula nazo fayiro gyowa ne baga nti emikono gifaanagana n'egyagundi ng'osubmiting endala ne kasita kakutanda n'ogamba nti ogenze n'emikono gya fayiro emu jajja tekinikali bagenda kukuba eyo enkola bagitaddewo dda enebadde top secret eyinza n'okuba ng'eriko embooka essaawa zino mukiwudde bulungi nnyo eyinza okuba eriko embo kuba enebadde top secret nga bagenda bakubira mikono nti emikono gye muleese ate kandidate owa independent naye agirina kandidate wa NRM naye agirina therefore mwe mikono egyammwe si mituufu mugende munoonye emikono mu kaseera kano mpawe kaaga mugenda kuba temulina kadde ng'abaleka bweru omanyi mwebuzaabuza nnyo mbu temulaba information eno naye ng'ate mugiraba mwebuzaabuza nnyo mbu temulaba information naye nga mugiraba nkutegeezezza member parliament ali ku kadi ya national platform genda ofune emikono gya mirundi efayiro za mirundi 3 nga zijjudde emikono naye making sure omanye nti oliko IO akutambulirako gwe bayita intelligence officer nga bali mu kunoonya bakusayiningirako emikono okutandika ogirireetinga n'egyaba state agency okuba nti gifaanagana otuuke ku lunaku lw'okusubmitinga ku nominations nga tosobola kuba ng'osobola okuwandiisa ate nga mulina ennaku 2 ekyo ebadde top secret ye security alert esooka ngitadde security alert eyokubiri tuzannya n'abayeekera tebavanga mbuyeekera abazungu bagamba nti one the thief is all the thief omuntu baba yaliko omubbi lubeerera abamubbi abaganda ne tugamba nti guwabbanga naye
Watu bwakusula emiryango teweebaka kuba omanya ekikukiddako. Nyando esofeeri embeera ze ez'obuyeekera tezimuggwangamu. Buli tubanga waliwo akaseera akaakazigizigako kukyusa obuyinza addamu n'abikkula ebitabo eby'obuyeekera ng'akomya abatemu bwe. We twogerera olwaleero najja ne mbagamba nti ku kitebe kya poliisi e Naggulu bajja abasibe mu kkomera amakomera gasinga obungi mu Uganda ba notorious high profile criminals n'abawa omulimu. Kuno nga bakulembeddwamu ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence bayita DS kati nga bakulembeddwamu ne ISO ne CI ekya Crime Intelligence ekya Christopher Damulira. Bino nga beegatiddwako Salimu Sale, beegatiddwako Jeno Kayanja n'abalala. Ne batraininga ebinja by'abasajja bagenda okutemaatema abantu nga ne Kaye Kayihura y'omu ku bo, nga ne Kale Kalekezi Kayihura y'omu ku bo. Kati olwaliro we twogerera teri TV teri radio eyogera ku bijambiya na kukitta bantu kiri mu nsangi. Abantu bali mu kuttibwa mu nsangi. Batandika okutemebwa ku ssaawa emu ey'akawungeezi mpaka ku ssaawa emu ey'akawungeezi nga batemebwa. Be basanze ku makubo nga batambula, aba boda be balumbye mu maka gaabwe babatema. Kati bwe kivudde ensangi ate mwana wattu ne kigenda emukono naye gye ekirimbi tuli mukono eyo ng'oyirokera nga ddeeka bali mu kutema abantu. Bwe kivudde eyo ate ne kyolekera mu bitundu bino wammanga. Bwe kivudde ensangi ne kidda emukono. Bwe kyavudde emukono kigenze Ishaka ne Bushenyi. Ishaka ne Bushenyi bali mu kutemaatema abantu. Kino bakikola eyo tactic y'abayeekera kukulyetinga insecurity mu kaseera kano okutiisa abantu nti time y'okubala akalulu ne wetunakolya celebrations nga abantu bajja kulaga nti sijja kubeera bweru bayinza otutema bijambiya gye bali bagiyita scare tactic y'abayeekera bagikozesa kati bakulyetinga insecurity okukulyetinga fear mu bantu. Ekintu kino nkugambye poliisi ekimanyiiko, Crime Intelligence ekimanyiko yaddamulira, sema ekimanyiko ISO. Yensonga lwaki tebasobola dokyogera ku TV wadde ku radio. While all the Ugandans are suffering. I'm here to inform the international community, more especially all the diplomats in Uganda, that there is a well-planned move of assassinating or killing innocent Ugandans across the country. This move is prepared, organized, and funded by the Office of Crime Intelligence, Chieftains of Military Intelligence, and Internal Security Organization with the help of police. They went around the country collecting the high-profile criminals across the country. They organized a group of those notorious gangs, which were given mandate to go around in Kampala, Mukono, Wachiso, terrorizing innocent Ugandans in the process of intimidating or putting fear in Ugandans. So that is what is taking place right now in Insanji, Wachiso, and it's taking place in Mukono. Right now as I speak, it also been witnessed and we had information from Ishaka and Bushenyi, the same thing which is taking place. So I'm here to inform the international community and all concerned citizens that there is ongoing killing of Ugandans deliberately planned by the state because we are under the decisive elections of out-sitting Museveni in the country. So he's trying to create fear tactics by creating gangs which are terrorizing Ugandans across the country. So njagadde nse kitegere nga nkibavundeko mu luzungu lutonotono abantu batuvuddewo nga mazo bategeeza ebintu ebigenda maaso mu Uganda nga tebabyogerako. Ngenda kusaba mukulu Mathias Walukaga sa wonna wooli nakoledde video jjo. Ngenda kusaba wonna wooli oveeyo okole press statement oba okole press release engeri gy'okyali chairman w'ensangi
ng'obuulira eggwanga ku butemu obugenda maaso mu kitundu otherwise bw'ona osirika obusirisi nga tovudde gwe ng'omukulembeze information girafulumiza ku bijambi ebiri ensangi mu gombola gy'okiikirira biyinza okuba nga bijja kuggukiramu nga bwe naggambye naye bw'ovaayo n'obyogerako ne bigenda mu mawulire ng'okondeeminga ebikolwa ebyo kitegeeza nti ojja kubeera nga wejjeeredde naye bw'osirika obusirisi bajja kikuteekamu ojja kuwulira n'abakulembeze abalala mu nsangi saako ne mu Busiro East ekiro kyo kimaze security alert ey'okubiri security alert ey'okusatu state ng'eyita mu bitongole byayo oluvannyuma lw'okuba information eraga nti baali baagala kulumba mutabani wa Kyagulanyi Solomon Kampala mu America gyali n'enfuluma information eyo ne muwala we naye gyali n'enfuluma information ne bayisa bubi nnyo abasajja ba state abo kati banoonya weak point ya president baagala omukwasaganyamu bamutuuseeko obulumi kati baagala kikola batya jukira nti president alina baganda abali music industry okuli Mickey Wine saako ne Dax Vibes kati weak point gye balabye ya Dax Vibe onawo njala kutegeeza muganda wange tandika okumanya entambulayo abantu botambula nabo na buli kimu wano baagala kusanga mu kuba traffic ekuyimirize oba abeyita bekwenda bakuyimirize abenga bakebera emmotoka yo baplanting ebyo baplantinzeemu bamala obiplantingamu oba wakatambulako kilomita ng'emu abalala bakuyimirize bakusange bacekinga exactly ole batadde emaali y'abali wattu bakwate bakuteeka omusango sina kindi okuyisa obubi ate guva okuteeke ne ku mukulembeze w'eggwanga nti ali involved mu byo era abadde bakozesa gwe okutambuza ebintu ebyo so mukulu Dax Vibe wona wolingira kutegeeza entambulayo n'abantu b'otambula no mubere very careful nnyo ekyo nayo kivudde mu sosi y'amaanyi nnyo so mukulu Dax Vibe wona woli kutegeeza wona woli weebereremu kutambula ekyo gy'ogenda okukolera emirimu ttiimu gy'otambula nayo neeba ng'ofunye obutakkanya n'abantu ku mirimu gy'okola togeza n'ogula olutalo lwonna gw'ofule mu sirutambula kubanga abantu bakomeza omupula okuzanya emizannyo egyo we bali bangi nnyo balina ne murder cases ne bali mu kutambula kubanga state bwetyo bw'ekola abantu balina emisango eminene babasindika ku mission okukola mission on behalf of the state kati n'abalina emisango eminene mu Kampala music industry era abasindika okukola emirimu egyo so be very careful about that kati ndowooza security alert nzimaliriza katusimbule video mwe munaamanya kimulimba katusimbule video mukusimbula video lwaleero katutandikire wano wiiki eno yonna mbadde nkuba ekintu kye bayita biometric scan voting system nga abantu baganira lumbuye ebintu bino abijjawa lumbuye n'ebiki munnange nze mmanyi kyenkuba mujja kitegera oluvannyuma bennakubye basambagala byabakama asambagala na buli omu asambagala nti ekintu kino kyali nkinze kitya ffe tulina buzibu buli kimu tujja kyogera nkuwa information nenkulako point of reference okuwa information bano akalubade bagera katusuulako mu wiki bbiri basatu nga tugenda mukulu bagambe nti atalina binkumu mu system togenda kulonda ng'olwedde bo bagenze across the globe nga bapiikinga ebinkumu by'abantu ne mu Uganda banoonya nga bifuna nga balina ba experts bakafu mu kuhaakinga abadde bajja okukola okuhaakinga okuddira data era gwe bafunye ebinkumu bamuyise mu system yaabwe eya biometric scan voting system Museveni alidingi na 80% kati system ena gibagambye mwadde muwakana njagala kuzanyira video nyandi esoferi nga confirminga kyenayogedde kyenjini abula mujja kumvako mugende munyo ku buugi kati muno bujulizi mujja kumvako mugende munyo obuugi Regarding the bad voting in Buganda area and Busoga, ekisembayo ku nsonga eno ey'okulonda obubi mu Buganda ne mu Busoga, you should not blame our people so much. temunenya nnyo bantu baffe. There was a lot of cheating by the opposition. Waliwo okubba kungi eri abawakanya gavumenti. They stole 2.7 million votes. Babba obululu obukadde 2.7 million.
we have got this information. Even recently in Kawempe, they have been stealing all the time. Kawabe wano joli abalamwe Kawempe, ebbanga lyonna babadde babba obululu. That's why this time Yensonga lwaki ku mulundi guno we are not going to vote. We are going to vote only with the biometric. Ku mulundi guno tugenda kulonda na kinkumu. Anybody without a kinkumu will not vote. Omuntu yenna ng'ekinkumu kye tekirimu talina kinkumu tajja kulonda. There will be no manual voting. Tewajja kubaawo okuba kalulu. The voting will be manual. You osura maka akalulu, but bamaze okukakasa nti yegwe. Tujja kuba tusobola okuteekamu akalulu kaffe naye nga osooka kuteekamu kinkumu ne bakakasa nti yeggwe yennyini ali mu register. So bano aba opposition okuba, they would say they work with the electoral commission. Bano ababadde babba obululu ab'opposition badde bakolagana n'akakiiko k'ebyokulonda. They say the machine cannot work. Bagamba mbu ekyuma tekikola. We just vote like that. Nti tumale galonda kubanga ekyuma kiba kifudde. We are now saying if the chuma is not working, suspend the elections. Katugamba nti ekyuma bwe kiba tekikola sooka oyimirize okulondesa. So this game will end. N'olwekyo akazannyo kano kagenda kukoma. And intimidation. N'okutiisatiisa abantu. Like in Kampala. Nga mu Kampala. That's why some of the opposition people have been picked up. Yensonga lwaki ab'opposition abamu bakwatiddwa. You will hear them in the courts. Mujja bawulira mu mbuga z'amateeka. So, although there was some politics, but I think a lot was just cheating. Wadde nga waliwo n'ebyobufuzi naye n'okubba kwali kungi. Awo kanywero ku mazzi. Bitegedde. Yosababbi. Kati mukulu Nyando Yosoferiti wahagurwa rutabayisura mutabane wa kale inseri temuzeze nisanga bisibe na nyini kabunyonje tambula yiba ko wa Uganda kansuyo nti oli bulungi. Nange ndi bulungi. Amanya nzerumbuye muzukuru wa mazige. Ndi muzukuru wa Katogo Jojo ya mafutu badde etanda mu kiwambi wagalamidde. Kansuyo nti oli bulungi. Bakujja kekitiyo bakuwa kijiko genda kutikalo ya muchanga sina kindi. Bakujja kejambia ne bakuwejirita ogendo salo muvule yembera muoli lwaki kansoke nkunyonyolo tegere kankutwale mu binyonyoko ebyale mabanyonyofu gende bunyonyoko okunyonyoka ensonga mu nyonyofu bwazo abalino zinyonyoka bajje banyonyola abanyonyofu kankunyonyole ku myaka gyolina egironda amaji ku bijja byesimanyi nti obirina olemedde ku oyinza ekite kitava ku senge gino wattu kifuuka wankindo bwote bwotuse abazikulu nazikuno bwe balabanga jjajjange ye bakolanga buli kyonna ekisoboka omuli okubba sukaali omuli okubba amaji okubba ebikajjo kubanga jjajja windo ziba ziyiise nawe gye myaka gy'olimu wattu bazzukulu bo abatali ffe aba national platform ffe abazzukulu baagala okuga jjajja wummula tukugamba bwe tuti emiswaswangule emiyiri gy'olina mu national reverse movement jigenda kubba n'akabikko omulabe okatunde osobole okufandinga election zino nkubuulira lwaki kankunyonjole bakugamba nibakubalira nti era ffe sooka okwate edi mutwe kwata akirewo kivumbi kwata smart wa Bobby kwata General Gaddafi okwate Waisa Mufumbira okwate n'abalala Kyagulanyi nja kuba omumazi amaanyi kasita okwata oyo akalogenda kukumba kakukumbe kwata Bobby Yanga kalogenda kukumba kakukumbe mukulu nze mbuuza akaluwo kawulira kaprenso kawulira Abaganda tugamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu wattu n'owonzikanga oyambe muyambe ekkiriza kati ebikolwa byonna bye wakola byatuwa amaanyi n'embavu abaana okufuna obuyinza n'obugumu niwankobadde tetuliiwo mugende mukola omulimu ffe muli tujja mu mbeera gye tulimu essaawa zino ndowooza sofalale ze waakalaba bewasiba golooza nabe emizimu gyabwe gikyakola dde balamu kati bagenda kubba ssente n'akabikka omulalo ojja Katonda
bakubalira kwata edi muntu kyagula omumazi kwata kiro kivumbi kyagula omumazi kwata smart okukyagula kuma ogoninyo gwe Museveni gwe lindako oguninyoko Bagabi bakuwe sente zo. First and foremost, njala kutegeeza. Toli wa kitalonga gobolowooza. Bana Uganda bonna bakimanyi oliseba jjokwota. Waleeta wajja n'ennyoko okusawa obuddamu ne mufutubbalako ensi yategedde mu kutegeera kye kizibu kye musanze. Kandi okuviire ku ntono. Bwe mutuula eyo mulowooza eby'okukola bingi nnyo. Mu bintu bye mwagala okukola tubimanyi era kambyanjula olwaleero ensi ebitegeera. Mpulira bulungi nnyo mu nkola eyo. It's okay. Tuketudde eri wansi ojja kumpulira. Katusooke eno. Nyando yosoferire banno. Njala tegeeze eggwanga lyonna. Mu byana mulimu abaana. Era ne mu mmwanyi mubeeramu nkidda mu baana mulimu ebyana. Era mu mmwanyi mubeeramu ebiki amanyi ebiira mu mmwanyi abimbuulire wano. Ne mu mmwanyi mubeeramu emmwanyi eziwoye. Kati munnange abaawo abangi nnyo mu gurupu yo tebaagala kugamba. Neffe katukutegeeze. Ndi wano tegeeza bannayuganda mwenna kano ke kakodyo ke mbadde temumanyi Nyando ne banneke ba pulaanize ke kaluwa. Ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti ebibiina byonna biri mu mateeka eby'obufuzi. Era ng'omuntu yenna agenda okuyimirira mu kaguli k'ekibiira bamusoyeesoye ebibuuzo afune kaadi. Bw'aba tagifunye etteeka limugamba nti goberera oyo aba afunye kaadi. Kati oyo atafunye kaadi yenna bw'agamba tagenda kugoberera amateeka ga kibiina n'agamba nti aze independence n'abagambe oyo si waffe oyo abeera state agent. Ompulira bulungi? Abeera state agent. Kati kana akakodyo bakakoze bwe bati. Oluvannyuma lwa Nyando esofeeri okulaba ekyabadde mu Buganda, just a mere sample. District 3 ze yatambuddeko. Ebusoga y'ekifumba mutuku Simba wakati. Nyando kampulira abantu ze ndiwo kuswaza. Oluvannyuma lwa Kyagulanyi okugoyaagoya. N'avuunika n'akuba Busoga n'agiwali. Nyando alina okuddayo ababuulire. Mukimanyi nti okuva Kyagulanyi yava mu Busoga, Nyando esofeeri tannagenda naye akaspendinga 100 billions Ugandan shillings on a ground. 100 billions. Agenda okutuuka nga wali yaddeko nga Anita Amongi wa Brown wa Buraka wa Pinki wa Kakobe enalinga gonja ayogeranga ali mu Bugundi ubuspika bwa simu zine zive China bwati bwali kati yakasipendinga 100 billions Ugandan shillings za spendings agenda okutuuka e Busoga nga bali yaddeko nga Anita Amongi wa Buraka wa Brown wa Pinki wa Yellow wa Kachungwa ate zengalo wa Buraka and White bwaba ayogera oyinza okuza ne busimbo China tategerekeka ali awo 100 billion Ugandan shillings na yera buli watu kamugamba be tetwagala kumanya bibozibozi bya Museveni tetwagala kati zina 100 billion shillings zaka spending bambo Busoga nga tannagenda ompulya bulungi nnyo kati kakodyo kyakali wano kaakano bagamba bwe bati nti ba independent bonna ba NRM owa NRM mutuufu yona atali mu uniform ya NRM Mr. President kuno kwoli ne ba comrade kuno kwemuli
ba independent bemula besawa zino ye pure NRM 100%. Olw'ensonga tewali ayagala kwambala uniform ya yero na kujeteekako mu constituency esinga obungi mu Uganda. Kati kye baakoze kwe kuleeta ba NRM nga beeyise ba independent nga bali mu ngoye za bulijjo. Mr. President, mpuliriza bulungi nnyo. Buli yenne yajidde ku independence ye pure NRM kanda. Ono yajidde mu uniform ya NRM oyo nedda kubanga public tegenda mulonda. Kati bana bajidde ku independent beba NRM. Bagenda kikola batya? Mpuliriza bulungi nnyo. Mu system yabe gye bagamba mbu Buganda yaabwe bajagala ne Busoga yaabwe ne wa. Kati mbonupu bwe fronting omuntu ono ng'alina amaanyi. Nga baddira owa Nuupu yennyini gwe batawadde kadi nga gyamwesimbako. Kati ng'owa NRM mbu yajja funa maximum vote nga sinjawulemu. Kati owa Nuupu agaba n'obululu nono abadde owa Nuupu mbu kiba kiwa enkizo owa NRM okusigala ng'alina solid results. Kati bwe kiba kiganya okubalansinga wano ate baddira buddizi results zo NRM nga bazo wa independent oye mathematics ngamba nti otegede tugende ku mboozi endala. Ngamba nti otegede tugende ku mboozi endala saagala kulwawo. Akakodyo mukategedde. Akakodyo mukategedde. Yellow is no longer a problem in Uganda. The biggest problem now, those who are planning to contest as independents, those are the pure NRM agents. Mukategedde bulungi nnyo. Bangambye bakategedde otuvudde sagala kuleka muntu nga tategedde omukitegedde bulungi nnyo. Abo ba NRM batuufu abatawulwa kadi naabo abajidde kubannamunira kuba bayina mission ya kukendeeza bulu bwa national platform n'okulangira either independent ono oba owa NRM automatically mbu wa Nuupu agenda awaabe birina kugenda mu kooti. Baani ba architecture b'ekintu kino? Kuliko Anita Amongi n'abatulege speaker wa parliament. Kuliko Kisawovuga General Salim Sare afutubadde mu north. Kuliko Salonga Mulengejja wasanya Charles Peter Mayiga yasigala mu kizimbe kya Bulange. Kuliko ne muzeyizedde Nyando Yosoferi be planning ekintu kino era nga sente zayise mpitirivu nnyo okutambuza ekintu kino bwe kirina okubeera. Mukitegedde bulungi nnyo. Awo mutegedde obulungi nnyo. Mungambe temutegedde obulungi nnyo. Katugende ku nsonga endala. Kati ku nsonga eyo ng'okitegedde. Uliriza bulungi nnyo wano. Uliriza bulungi nnyo wano. Eno point of reference. Kyagulanyi buli gyagenda agabatiikinga Mbuleera kitegeeza tagambanga ko batiikinga ababaka baffe ate naye enjogera yembi nnyo tereeta unity ayina kugira atya anti ye kati yo wa is either him or not that is good. Kati CEO wa Uganda Fisheries and Advocacy Company CEO wa Uganda Fisheries chairman wa kulira obugege mu Uganda akugambye bwati kankakoddiremu Kyagulanyi buli gyagenda agabatiikinga Mbuleera kitegeeza tagambanga ko batiikinga ababaka baffe ate naye enjogera yembi nnyo tereeta unity ayina kugira atya anti ye kati yo wa is either him or not. Kati CEO wa Uganda Fisheries and Company Advocates Mukulu Nsereko Muhammad wakola ekibiina kyo kibayita ecological pushcart. Wakola ekibiina kyo bayita ecological pushcart nga gwe na nnyini kyo.
constitution ekuwedde osimbawo abantu bo okuva ku kansala okutuuka ku president wakikola nedda bw'ogamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda gaba abantu tubatikinge umbrella tebatikinga muntu mulala njala kubuuza nga bwe wali okozeeko ddi memorandum of understanding between you and his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ddi eyo memorandum tebangawo kati gwagamba nti Kyagulanyi agenda nga balonde umbrella gwe sofa wakagenda kulalezize mmekango mu campaigningira mukulu wakagenda ku campaignize mmekango mu campaigningira alyoka akotereyo ka sympathy window nti at least mulondeyo kansala wa ecological puscat ombabiri kati kambajjukize omwami ono mpugamana bwe yamubbira obusente buli wa billion zaali 3 tebali bajja okujja wana abatulege omwami ono yayogera ebigambo bingi CEO wa Uganda Fisheries naye kati akasente kafulumye kyova lwatandise okukyusa ebigambo ng'abiza bwati kuba akasente kakoze eki kafulumye akasente kakola blackmail ne propaganda oyo CEO wa Uganda Fisheries Nyireko Muhammad so mu alina gye tulimu ffe twagenze nga kibiina kya National Platform tetwetaaga muntu yenna kubanga tukimanyi 100% ebibiina byonna biri mu Uganda Museveni yabiregistering era binako obuvunaanyizibwa era mwenna mulayininga ku saidi ye si ku saidi y'abantu to prove you wrong akatambi kano kujja nga saakatadde wano lindako saaka savings munansonywa ne nja kabazanyira olunaku lwajjo ebibiina 9 mbwe biri ku ludda oluvuganya nga n'ekya kabuleta mwekiri bo basazo bagenda kukoleramu ne Museveni okunoonya obululu kati noono tayawokanako n'abaana be bamu bonna kati baga tukifiirwe tukiyiwe no problem kati CEO wa Uganda Fisheries and Company Advocates mukuru tulia abasotuga tulia okitegedde tuuza wansi akabinako tuuza wansi omutwego gwerinda kulizi kijja mujja kitegeera okitegeera era nawano kankuddemu nga sinagenda ku kintu kira nano kankuddemu kubanga sina budde bugenda kudda mu bulala nano kankuddemu yagambye bwati kale muwangudde Nabosa ye vice president wa Uganda agenze mu UN okupresentinga ensonga Uganda strategic plan kuba mwaka faananya ako first of all kino kulaga abalonzi ba mu kitundu ekyo nti temutegeera alright mukulu CEO wa Uganda Fisheries atenge nanyini ecological puscat Nsereko Muhammad bakuzaala oli MP oba wafuuka bufuusi ekirala bwe mutaakomye kulengeza abantu mujja sigala mu bizibu bingi akulya Minister of Education yasomawa Janet Museveni nga tomwogerangako nga toyogera ku mukama wa Museveni yasoma ki era wiyigize buli luddawa kyekibuzo kyo kyekibuzo njala kubuuza akulya Minister of Education mu Uganda yasoma ki era qualifications ziruwa ne musajja bawo Museveni basoma ki qualifications ziruwa kyenjagala osooka otuddemu ekirala mpozi oli mu lugundi lwaki nkubalirako obudde mpozi oli muno bbi bwe butategeera naye ng'ate bano bibategeera nnyo lwaki abaganda tugamba obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo abaganda tugamba obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo kyetuba tugamba nti amaanyi tegalya singa embazzi yeewaata lwaki amaanyi tegalya gwe olw'okuba osobola okuyimira ku muzindalo n'ofubutuka ebigambo naye nga temuli kigambo kisobola kuzimba ggwanga okuggyako okuleekaanira batono babuzaabuza gwe nolowooza otegeera
obadde mu parliament ebisanja bisatu gy'emyaka 15 toyinamu wadde toyi nga ya Nsereko Muhammad mu Kampala Central. Toyinamu wadde ka technical school ndi ka Nsereko Muhammad mu Kampala Central. Toyinamu wadde yadde boa hole mu Kampala Central ngeri Nsereko Muhammad. Nebiru gye weekako okukola Katonda ekwettire eya social media Katonda ekwettire naye yakulema okuyisa. Omuntu yandibadde akubuuza golooza omuntu ayogera empola ng'ayogera mpola tasobola kukwata kintu. Bwe mutyo emwanyoma Nalukoola nti namba Lujiga ne Nalukoola omuwulira. Okwogeza amaanyi n'ekkabyo si kwe kutegeera. Nabbosa mukyala mukwata mpola ng'era abalala. Ate era okwogera n'obukalukalu abantu babiyiga buyizi n'okubitegeera. Kati mu lw'okuba mwakula muli bayaaye muli baffere Nsereko obadde muyaaye mu Kampala Central ng'oli muffere. Okulidde mu Kampala Central mukodya mu Kampala District Land Board ng'ofera byapa. Nakati musajja omukulu bali okyafera. Tukimanyi nti abaffere ba super bamanyi okwepresentinga, bamanyi okwambala, bamanyi okwogera. Those are the qualities of the super baffere. Kati ye category mogwa. Omukyalo ono omanyi muzala wazala wa nnyo ne muloza te muntu agenda kuzaala ibwa tebasula mu defending nga nnyabo njala kutegeeza basse Muhammad Nsereko. Buli gwe wadde kadi ya national platform yabadde agisaanira oba amanyi okwogera batamanyika okwogera. Kati gwe lwaki okayirira kaamulali gw'otaalidde? Gwe mu kibiina kyani bw'owadde kadi ng'agenda kwesimba okuwa MOP nawe kenyini tonneewa kadi. Nsereko nawe kenyini tonneewa kadi kwesimba okuwa MOP kwesimba okuwa president. Bw'oba tosobola kwekkiririzaamu nti nze nawe mu kabiina kange ecological pussycat kisobola kwesimba ku kibiina kyange mu kadi yange bwa president oba ku bwa member parliament. You don't deserve to talk in the public, gentlemen. Just to go and manage your mafia system business across the globe. Genda okole business ze z'obufere z'osobola. Ebintu ebiyitibwa politics tobisobola. Gwe kennyini ekibiina kyo tosobola kyesimbiramu nti wafunye kadi owesimba okuwa chairman okuwa MP oba kuwa president. Kati otandika otya okulumirirwa bali mu Nuupu. Where do you get the pain? Ffe tuli eri tuli bulungi nnyo. Abantu bayimba Yesu yebazibu gwatogabanya bakuleekaanira. Abantu bayimba nti Allahu Akbar bakola Allah atoga nti atakola Allah yani kiki kyota mukafiri gwe terako wansi. Terako wansi. Let people be. Abantu mbaleke babeere kye balina okubeera. Lwaki Nuupu balumya emitwe? Mugamba Nuupu doesn't exist anywhere. Lwaki ate balumya emitwe? Mugachagula it doesn't exist anywhere. Lwaki ate balumya emitwe? Gwe nkulese saagala kulwako era nkutadde awo tuvuddewo. Oyo njagadde mwogereko mujje waawo mujjire mu archive wano tukole ebiddako. Bemala mujja mu archive oba nkugattiremu n'ono lwandi different muno nga sinagenda mu party ya video osooke nkugatte n'ono. Mukulu Nobert Mao gye bali kosebo kansubira nti oli bulungi. Gwomu ku bantu abatunula mu kamera ng'osobola okwogera n'okukonvinsinga bannayuganda. But unfortunately byeyogera tesi byokola. Lwaki? Ozoogera ebigambo bingi nnyo watuukako n'oga nti Nuupu bwe kiba kyetaagisa kugenda ku kitebe kya Jeff Kamirira gye mu iPod ngenda Jeff Kamirira. Nuupu ne gaffe tukyetegereza. Kati obudde butuuse mwadidde ssente mwazitadde mu parliament Nuupu gye ino zijja ate bawandisa application bayingire ate ogaana. Lwaki ogaana? Kubanga mukimanyi amateeka ge mwadde mutaddewo okusibira Nuupu ebweru tegabayamba. Kati ate musindika Nuupu ereme kuyingira iPod. Kati mba mukoleraani? Kitegeeza mwe baffere. Kati ogenze n'okola akatambi olwa ka press conference n'oyogera ebigambo bingi nnyo. Naye njagala kukolamu forensics mu katambiko kano. Nga n'abali kuno bagenda kukolamu forensics katono nnyo. Ogenze n'oyogera ku ba foot soldier. N'ogamba nti ba foot soldier
bamisiriidinga abakulembeze n'abakulembeze batafokasinga yensonga lwaki politics mu Uganda afudde bwotyo bw'oyogedde ngera kugamba nti nga sinazanya katambi kano ensonga lwaki Democratic Party teriiwo because you didn't listen to the foot soldier of Democratic Party. You took yourself to be more important and more spirited than the foot soldiers. And you decided to sell the party to NRM. So you don't have any moral authority to talk about the ongoing generous work of National Platform and the foot soldiers. Because His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu can sit and listen to the foot soldiers because they are the one making the party to move on. Why? Because the biggest number of foot soldiers, they are rotting in different prisons across the world because they can't speak on behalf of the party. But for you, instead of handling Democratic Party and listen to the foot soldiers of the Democratic Party, you decided to silence them and you sold the Democratic Party to NRM, as simple as that. So, however, in the National Platform, the entire leadership of National Platform, they listen to foot soldiers because are the people who are making that party to move. Do you get me right? So, please, when you are yapping on social media and mainstream media, remember, politics changed from where you thought that the intellectuals, they decided for the nation. No, that is wrong. We have witnessed a lot of so-called intellectuals, they end up being fools like you. Because you know how to speak good English, you can intimidate, you can articulate laws, and you think that those who are not educated, that they don't get involved in any day-to-day political activities in Uganda or in national matters. Kati mukulu njala kugamba. Gwe wadde abafuutu soja ba Democratic Party tewabawuliriza n'otunda ekibiina. Nekisaanawo. Kati tosobola kuŋŋamba nti oli minisita w'amateeka ng'okola mu gavumenti ya NRM ey'abatemu gye wavumiriranga nga ne mu ICC eriyo affidavit yo nga you confirm Museveni is a terrorist, nga Museveni is the murderer, is the one who massacred the people of northern Uganda. The same fool, you are coming on the mainstream media defending Museveni, working in NRM. You think we are fools? We the fools, the modern foot soldiers. Tuli bazibu nyo. Tulinga njale lume ekiro. Muliza akatambi kano. So, I wish to warn the so-called foot soldiers. You are making your leaders to make mistakes. And the leaders also be leaders. How can I say, I'm a leader, but I'm saying, Katulagewa, where should we go now? And they say, now go here. Then you say you're a leader? That's not leadership. A leader must go ahead and survey the place. In the Bible, we have this. All right, you said that the leader must go ahead and survey. Let me be brief and precise to that statement, that the leader must go ahead and survey. Let me ask you the simple question. Why do you move around with the security? Because you send those security guys to go and do survey in the place where you're going to sit or to have lunch or where to sleep. Let me ask you one question. Why is it that before Nyando Yosofel, your boss, attend any meeting, he first send his spies and agents to survey before he attends that meeting or he meets someone else? That is the work of foot soldiers. In Noop, before the presidents get engaged in any political activity, he first send his foot soldiers to survey and to engage with the community. You understand what I say? So when you come out, you say that leaders must go forward to survey. To survey what? Are you a fool? The place. In the Bible, we have the story of Moses. Moses led people in very rough terrain. But because of confusion, they took 40 years.
I'm told that the journey from Egypt to the promised land is a journey of maybe 11 days on foot if you are walking non-stop. 11 days. Why did they take 40 years? Because of confusion. So Uganda by now should be a very highly developed country, very united and strong, a superpower. But because of the followers are misleading the leaders. The leaders don't have confidence about their own vision. They lack conviction. So if I'm a president of a party, how can a foot soldier tell me, how will they see you sitting with the dictator in the same tent? I am your leader, and you have a choice. Go and follow someone else. That's the new DP that we are building. That if you think that you are too good for what you are doing, this gate is always open. There is always exit. So please stop misleading the leaders of NUP by posting on social media. I see people are dramatizing it. They are bringing old statements. People grow. People grow. Let's assume that they have... All right. We glow up, but in a very stressful situation whereby even the oxygen is not enough for us because you've occupied the whole place with your nonsensical statements. Mr. Mao, you are serving a dictator. For us, we are not serving a dictator. We are fighting for freedom to unseat the dictator. So, your main objective is to see your boss Nyandwe, Yosoferi Museveni, alongside with His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. That is your main point. But let me tell you one thing. It won't happen. It won't happen. Byonna byogere tekijja kubeerawo. Ompulidde bulungi nnyo ekyo nkigambye. Ate mu bantu abalina okwogera toteekeddwa kwogera olw'ensonga go kwennyini kye bayita opposition. You oppose each and everything which is not good for that country. So when you so-called opposition, you sit with a dictator who had ruled the country for 40 years without anything left for Ugandans, and you come out with such nonsensical or senseless statements, that means you are fool. Go and eat waters. Mao, go and eat waters. You can translate it in the way how you feel like to translate. Go and eat waters. Oyo simuddamu ne mumazi. Kati tugenda mu part 2. Ne part 2 eno part 2 eno ndowooza kansooke nkola information eno tulyoke tugende ku banjala kuyita strike machine na information gyagala tuwa ne katusooke tugende ku information eno. Mr. President Kyagulanyi Ssentamu kansooke nti oli mu kutambula odda waka. Eno information gyagala gy'ojuliza bulungi waliwo mumpitira Mathias Mpuuga Nsamba, Abedi Bwanika, ano katusooke mumpitire David Musiri, mumpitire Tafu B, Aida Nakuya, mumpitire Mpuuga Masayasi, babeereko kuno ku video eno mbawa information wulira bulungi nnyo. Lwabadde lwa bbalaza wiiki eno ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2025 ku ssaawa emu yennyini y'akawungeezi ku Papa Paul Memorial Center e Rubaga. Nkiddamu ku bbalaza la wiiki eno ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2025 ku ssaawa emu ey'akawungeezi ku Papa Paul Memorial Center e Rubaga. Lwali terubuusa ng'azireese musajja mukulu David Musiri, Tafu B, Aida Nakuya nga balindiridde mu bimuli awo nga balinze mukulu Mpugamaana ajje aba briefing ku kiki bagenda okuzaako. Zaale teziri awo nga Mpuuga ajja yeesukunda ng'ekidomola ky'amazzi ekyettengetenge n'ayingirawo. Ne batandika okuseetula emboozi gye ngenda obbanyumiza. Emboozi yeruwa
nga mukulu David Musili oba yaliko girlfriend yaliko boyfriend w'omukyalo gwe mutegedde saako ne Tafu B ne Aida Nakuya eyambibwa kale nagenda n'esibi mu Kampala Central nga bagamba Mpuuga nti munnange tukusaba otufandinge tujje obuwanguzi tujja buleeta mu kibiina kyo ekya ADF oluvannyuma. Mpuuga nga bagamba nno okubafandinga sandiganye naye nandiyagadde mujje mu negatteko mbawe kaadi mu kibiina kya ADF tukole ki tulabe ki ekiddako nga mugamba nti bwe tujja ne twegatta ku ADF directly tujja kuba omuzannyo tuguye tukyagala okuzannya omuzannyo guno nga tulaga tuli ba independent ng'era tulaga tuli ba national platform katuba tukusaba omuntu otufandinga essente tube tuwangula obuyinza tubuleete tukole ki tuwanjule mu ADF era mutwanjule nga aba ADF oluvannyuma lw'okuwangula. Ye Mpuuga n'abagamba nti mwandibadde mu joininga ekibiina ng'obudde bukyali then tulyoka tukola ki ne tulyoka tubafandinga. Oluvannyuma Mpuuga yakkiriziganyizza n'abantu bano nti agenda bafandinga ssente era abayambeko n'okufuna security mu ngeri yonna gy'agenda okukola nga ye Mpuuga. Kati bwe mulaba oyo Musili ng'ayogera ebigambo afubutuka omugambo alengezza ayogera buli kimu ky'ayagala kontrola w'omukulu era abamuwa by'okwogera by'okulengezza bamuyita Stella Nyanzi n'abalala. So oyo yabadde ali ku mulimu gwa kuleekinga ene waffe waddaga nti abadde akola nnyo naye nga be bantu abali mu sisitimu ya gavumenti abadde babuzaabuza nga bafuka banaaba nga batubegera muli munda. Ekyo kyo mukitegedde bulungi nnyo. Ku Papa Po President woba ng'osobola halesimenti basobola okukuwa footage ono okupuruvinga bino singa badde basobola okukuwa footage ku Papa Po kubanga bakasitoma bajjako bagobyewo ono footage gyali wa kamera mande ku ssaawa emu 13/12/2025 basinkanye ku Papa Po ne boogera ensonga ezo. Mpulidde bulungi nnyo. Lwaleeta lubuusa n'olunaku lwa jjo ku Lwokuna era Mpuuga nasinkana Sseggona akali ebyoya mu kifo kyekimu. Kati kye tuzudde okuva natandika okukuba abantu bano bakolera nnyo ku Popopo Memorial Center. Enkwe zonna bwe ziba tezikolera ku Popo Memorial Center zigenda ku Serena Ekigo. Enkwe zonna zikolebwa ku Papa Po oba ku Serena Ekigo. Mpuliriza bulungi nnyo. Wetwogerera essaawa zino ku lunaku olwokuna lwajjo Mpuuga era yasinkanye Sseggona akali ebyoya ku Papa Memorial Center ne badisikasinga butya bwe bagenda okutambuzaamu kampeyini zino nga tebabategedde nti bakolera Nnyando ate nga tubamanyi akolesi Buganda n'obukodyo bagenda okukozesa nga begattiddwako Saloga Mulengejja wasanya Kalu Charles Peter Mayiga n'obuyambi bwa CBS FM ne BBS Telefayina okuba nti bo bagenda sigala nga bayina omukutuko boogerera nga bayambibwako n'abafera bali Mengo mu gavumenti okuba nga babafandinga n'obwa security okuba nti balina airplay okutawaanya moopu mu ngeri yonna esobola oba esoboka. Ekyo nakyo mukitegedde ku Lwokuna naye yaliwo. Kati wulira bulungi nnyo wano wetulaga. Wano wenjagala onoonyeze Mpuuga, onoonye Abedi Bwanika, onoonye Sseggona ne Betty Nambooze w'Empigi. Before nga sinakola statement eno, Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, security team ya President, bafoot soja mwenna nabagamba nti nze sirina lutalo na MOP yenna kubanga sina bumufuniramu era tangasa wabula kulwa President okuma security ye kino ngenda kyogera era kankigambo mukyalo nga sina yogera information yonna. Mukyala Betty Nambooze wafunye kadi ya national platform. Glory be to God. Mukama yebazibwe. Ngenda kusaba sina utalo nawe kuba ofuka MP sina wenfunamu sibulwa tulo
sigana kulya wabula ngenda kusaba genda ononya akalulu mu constituency yo weewale ekitebe weewale campaign trail as a president genda ononya akalulu ko mu constituency yo sikuinako bwezi bakuwa kadi sisobola kuwakanya kibiina weewale president weewale campaign trail as a president zeewale bafutu soja mwena ne security ya president omukyalo bamuwa kadi which is okay sikinako buzibu ne kubye ngendo bagamba mukyala gwe genda mu constituency ono nyakaluku weewale campaign trail ya president weewale ekitebe kya national platform oba weewale kuyingira office ya president sikulinako buzibu era nze mbadde sikulinako nga sikulondoola ebizibu mbayi binyo nenga sikulonda wabula no meeting gye mubadde ng'onaku z'omwezi 12 omwezi ogw'ekkumi ku Serena Ekigo kankwabye Mr. President ng'otambulodde waka wuliriza bino ngenda kusoma mwezi 12 omwezi ogw'ekkumi mwaka 2025 ku Serena Ekigo wabaddeyo okusinkana wakati w'abantu bano wammanga Speaker Anita Amongi Sseggona akali ebyoya Abedi Bwanika Namboze Betty ne Bathaya Simpugamana babadde mu meeting eno mpuliza kangaddemu ngenda kusoma mwezi 12 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2025 ku Serena Ekigo wabaddeyo okusinkana wakati wa Speaker Anita Amongi Sseggona akali ebyoya Abedi Bwanika Betty Namboze bine bayogedde mpuliriza bulungi nnyo before nga sinagenda ku bino Mukulumbogo sikumanyi bw'ofaanana ne bw'oyinza okuba omumanyi tiimu gye nsomye kutambulirako tiimu gye nsomye ekutambulirako ne ba security operative bakutambulirako gamba mukadde maama gyada ne gyatambulya yegendereze lwaki ku kitebe awo tiimu gye njogeddeko kigambwa ya einawo abaana 15 ab'obuwala nga bali ku mission eyokutuusa obulabe ku president naye abaana bano mission yabalema ndoza bagwa mulaavu n'ekibiina mission yabalema kati badde balina okunoonya muntu kigo bagenda okukozesa atuusa obulabe ku president nga baagala either kosa foot soldier omukuba bodyguard ba president kati ng'omuntu gwe bayinza okufuna ali okupira president Mukulumbogo nziramu otegeeza public Mukulumbogo aliroyo ku president waliwo ekikola kye baagala okukola ekiyinza omuleetera obuzibu kyekiriwa baagala sooka mufuna muge tugenda kuwa $2 as long as nti osobola tukolera ekintu ABCD nga kirina okujja obulamu bwa Kyagulanyi ekyo Mbogo tasobola kikola wabula bw'agaana okukola ekintu kino abantu bemmenye bapulaanize okukwata nnyina wa Mbogo bagikozesenga akanyeebwa nga nesente bazimutedde ku meeza either Mbogo akola ekintu kiri oba takikola so comrade Mbogo tegeeza maama waali wonna yeebereremu naawe kenyini weebereremu abantu bemjogeddeko bakutambulirako ompulya bulungi nnyo bakutambulirako enjagadde ensooka enteekewo akantu ako ensi ekategeere mu meeting eno yatudde ekirimu ekikulu kyakutta Kyagulanyi tewali kirala ekiriwo ekikulu kyakutta kyakutta Kyagulanyi mu meeting eno yatudde baagala okukozesa omukisa gwonna oguliwo okutta Kyagulanyi bwe maze obbagabiri byonna bibadde bapulaninga ku Mbogo Mpuuga Saka Abedi Bwanika bagambye Speaker Anita Amongi nti ekirungi ennyo tubadde tweralikirira nnyo nti Betty Namboze ayinza obutafuna kaadi owa Betty Namboze ow'empigi gwe njogerako so we mukono ow'empigi yaani amanya ge amazungu yaani ow'empigi yaani amanya ge amazungu kale kanteeko Namboze ow'empigi Teddy Namboze yes
Teddy Namboze Sigbet. Point of correction. Ngamba Teddy Namboze. Yabadde in attendance. Teddy Namboze. So Sigbet. Teddy Namboze. I repeat the statement. And it's a point of correction. I meant to mention Teddy Namboze, not Betty Namboze. Betty Namboze is from Mukono. Teddy Namboze is from Mpigi. So I'm talking about Teddy Namboze of Mpigi. Mukitegedde bulungi nnyo. Mu meeting ne bagamba speaker Anita Amongi kiri ekyagundi bwe kigaana ekyambogo tiye. Ekirungi Betty Namboze, Teddy Namboze, simulaki Betty lizigira mangu. Teddy Namboze yafunye kadi tiye. Bwafuna kadi ene genda tuyambako nti asobola okutuukirira presidenti oba asobola okutuukirira Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amuwa Kanyoka Owine mu ngeri yonna kubanga talina access etuuka ku presidenti mulaalizi oba mu yafeesi n'amutuukirira n'akola kye twagala. Bwe kibanga takisobola at least asobola okutufunira abamu ku bafuutu soja abawala n'abakolako omukwana ate bo ne batukolera omulimu ogwo. Ompulya bulungi nnyo. Teddy Namboze ng'amegeredde ng'akabwa akasibe ku ggaali mu ddoboozi ery'eggono eririna akakazi ku mutima akasitudde ne firiji ku mutwe. N'agamba ekyo nja kikola. Ekizibu kyabadde nadde ntidde butafuna kati kati nafunye kadi. Anti mmayi bw'ayogera omukazi ng'alimu amannye bw'ati. Ekyo nja kikola. Kyennadde nalikidde nnyo butafuna kadi ne kati kadi nagifunye so na access. Na access nsobola bikola ebyo. Mukazi gwe mbadde screen akola talebwa efujo lonna wakola nakuleka. But bwe kijjanga otula mu meeting ezigenda osaanyawo mukoddomi wange. Ezigenda osaanyawo the first Muganda okubanga asobola okuba Uganda from west up to south, from south up to east. Alanze bwe nakukwatako ngenda kuyisa bubi munnange. Kubanja kunonyesaako n'emiggo ku ground. Ne kulala esobola okunonyesaako emiggo. Ekyo kyo kikubuulira. Teddy Namboze nkubuulira. Bw'oba mu meeting eno bye wayogedde ng'ero byogera osimba amannyo ng'embwa ekokoola ebyayi mu ssubi mu mutima omukyamu njala kubuuza Kyagulanyi yakola ki? Gw'otuuka okusimba amannyo nga magujja ejja ebyayi mu ssubi ti nze nsobola kikola kinadde ntya kanadde sifunye kane kati kadi nagifunye. Obukyayi bujja ku muntu yakuwa kadi nakufuula MP. Obukyayi bujja okutuuka mu meeting ng'opulaani ng'enkweze ng'ezitta omwana mulenzi oyo. Njala kubuuza obuzibu obujja luddawa. Wano waliwo mu America ne bakubuuza ebibuuzo nga bemagaza nga kabwa kasibe ku ggaali. Ngirole weekazaakaza ng'era state mafia akubiddwa. Mwe mulina ekizibu kimu. Bwe muddira amakati gammwe ne mulowooza ne gagenda kufuga buli muntu. Oba ne mulowooza nti sente zigenda kufuga buli muntu, ffe tufugwa makati tetufugwa ssente zammwe. Njala kubwe ojjawo ekinyusa ekigamba nti nze ekyo nsobola okukikola Kyagulanyi yakola ki? Ekyo n'agamba asobola okukikola era asobola okufuna access kuba yafunye kadi. Mpuliriza bulungi nnyo. N'agamba era asobola okufuna abawala ku kitebe awo ne bamukolera omulimu gye baguba gumulemye ne banga bagumaliriza bulungi nnyo ku nsonga eyo. Kubangira mu meeting eno bano bayogeddeko bampuugamaana ne bani nti balinawo abawala baabwe 15 naye abaana abo mulimu ogwo gw'abafeeringa ogukola. Ebaga bagenda kukozesa method zino. Kati mukulu Mr. President sebo wona woli security team ya president mbegayiridde omukyalo yagende mu constituency na nyanonya akaluka ku kitebe waddembo okudda naye ng'agenda mu office z'abalasi ya president wali okusinkana president tomuliraana. Tomuliraana. Wegenda okola bintu byo
mu constituency yo sikuina kugenda naye kikwatagana ku security detail ya president umutima ogujjawa nkubuuza umutima ogujjawa mbuuza ku mutima n'otula mu meeting you discuss n'oteesa kukujjawo musajja bana nokala Abedi Bwanika tubamanyi kuva dda nkwezenge mpuuga gano si mawulire segona akali ebyo yagano si mawulire naye gwe omukazi bano ba Abedi gano si mawulire gwe omukazi no problem about tuvuddewo mu kwogera Abedi Bwanika yagambye bw'ati ba foot soldier we bali nga bamanyumide situation ya Mbogo nga bagenda ogikola ekyokuwamba nnyina bakole kye baagala balyoke bafune kye baagala mu nkola eyo bonna lumunga bassa kimu ng'enkuyege bakkiriziganyizza nti bagenda kukola omulimu ogwo ng'obudde bukyali basobole okuba nga batuukiriza ekigendererwa kyabwe eky'okuggyawo Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ngeri yonna esoboka. So here is my simple question towards Speaker Anita Amongi. Here is my question towards Speaker Anita Amongi. Why do you hate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu? Why do you hate him in the first place? Second question. Where do you get all the money you have right now, which funds all the missions of putting down Robert Kyagulanyi Ssentamu and even putting down Nation Platform? Where do you get that money? Third question. Whatever you wish to happen to Robert Kyagulanyi Ssentamu, it might happen to you, sorry. Whatever you wish to happen to Robert Kyagulanyi, it might happen to you or to your family very, very, very soon. But why do you hate Robert Kyagulanyi Ssentamu to that extent? Yakola ki? Gwe kyoyagala okukola kisobola okukuddira obudde bwonna oba okudda mu family yo. Ensonga lwaki nze mbagamba saagala byabufuzi, saagala nnyo kutuula ne bannanfuusi. Nina ekizibu kimu nga nze omuntu. Bwe mmanya nti tuli munnanfuusi nkwewala nnyo kubanga nze kyesiikole nkikugambira nti kimu sigenda kikola. Kye nnaakola nkugambira nti ngenda kikola. Kye nnaalowoozaako nkugasooka ompemu obudde mmale okwerowooza ndabe nti nnaakikola. Era bwe kinemera nga tekisijja kikola. Ompulira bulungi nnyo. Mpa ekitiibwa omuntu ansinga mu buli nkola yonna ate seegulumiza. Era sinze muntu yandiyagadde okulanga bannayuganda bafa wadde omuntu yenna okufiira obulamu bwe mu byobufuzi. Naye nga tukyayina mentality mu buddugavu bwaffe buno ng'omuntu agezaako okuvuganya omwagaliza kufa gw'obeerewo aziifu nti bw'omutta obulamu bwe budda ku ggwe oba olina kiweeyongerako. One, kambanyumize theory ya death oba ey'okutta omuntu. Gwe akinitiatinze oba akikozeko program osobola kibuuka ng'ossa omuntu
nete kisobola kubuuka baana bo oba bazzukulu bo kisasulira ogw'omusaayi tosobola ate naawe somewhere kandi wakuwa chance n'okaddiwa ekintu ekirida Samuel yakikwata ekyokutta abantu nekikuteeka kino okuteeka abantu basinga omuti teweetege gojje wegere bagate gundi omutemu mwetegereze entambula ye enneeyisa ye enjogera n'ebikolwa bye era ebigabo bisatu bina bitana gati oyo mutemu era zembeera zaabwe feesi bwaga nti agenda kutta ekyukirawo kubanga balina ekintu ekibatambulirako kati nganze sisobola kwenyigira mu kutta muntu Katonda gw'ataggyeewo ebizibu ebirumba abazungu wadde bali more advanced than we Africans bakola atrocities mu myaka gya 2023 mpaka olwale bakyabikola balina ebintu ebibatambulirako wadde balina buli kimu balina ebizibu ekyabali bazungu mujja kunjulira mukira bulungi nnyo balina ebikolobero bye batambulirako history waabwe si mulungi kati nabana abantu mu Uganda abalina ebikolobero by'okutta lonyi za famire zaabwe ng'oli yali kafulu mu kutta abantu mirembe giri emikadde gyonna famire yaabwe terina werabikirako Museveni essaazi akyali abutera kubanga akyali mu kateba keefutubaddemu kanaavaako togenda kudda okula ku muntu n'ogu era bajja sula nga balogootana oba muzzukulu we oba mwana we oba ani kubanga ekyo it's a cross generation curse it's a generational cross cut kutuukira ku buli generation as long as it waliwo omusaayi gw'omuntu oweeta mu kutta omuntu yenna nga takulinako musango lwaki edi muntu ali mu kkomera bw'aba talowooza ku famire ye alowooza busungu bw'alina ku Museveni olw'okumusibira obwereere kitwale nti kirijje no ku baana bona basibire bamaama ne bataata ne baganda b'eŋŋanda z'abantu Museveni basse wano mu generation yaffe ebyobufuzi ono buli omu ekintu kyaloza Museveni ekyamusala zamusabira tugamba nti kamwa kabi oba akamwa katonzi ekigambo kyenfulumya wano in fact kansoke mbalabula ekigambo kino mwonna gye muli mu nsi yonna olulimi luno olaba olulimi lutonzi waliwo omuntu ng'akugamba ekigambo nekihappeninga takakutteeko takuloze just ng'olulimi lwalwogera ekintu kyappeninga omu kyobola batuga ti senga bwakolimira no si senga nti akolimidde naturally waliwo abantu Katonda yabawa ekintu ekyo ng'akugamba ekigambo ne kituukirira so olulimi luno ki kati essaala obulumi n'emiranga abantu gye bakaaba ku lwa Museveni buli mwana we n'omuzzukulu bagenda kiro zaako eri abantu nga n'okusomesa omwana amala tunda kabuzi nkoko oba aseetudde olwanyi abaana bwe balooya be ba doctors be ba nurse be bali mu ofisi za gavumenti naye ennyanda esoferi ne banne abalina obugagga okumala emyaka 4 asingamu obuyigiriza empozi akola mulimu ki nakyo kakibuuza empola asingamu obuyigiriza akola mulimu ki Nyandwe senior 6 drop out baba yagituula Jenati senior 2 drop out janku baana abawala kitokota si kisaanikire omulala atunga byalaani omulala pastor omulala afuuka motivation speaker omulala musiyazi ono tuswigiri ali awo yafuuka dormant munyuwa wana gyanwendeku anywa wana gine n'amacupa n'agagaaya ompulira bulungi nnyo kati balina cross generation curse eyo kati mwasinga owunja batuukira Museveni mugati batuukira Museveni tumutya temumutya kubanga mutya no Museveni bw'omutunira bwoti nga gwe mu faces ekyo kyogamba nti kyo ky'omutyako already yeetooloddwa kasi z'abantu gw'omulabange kati kinga bw'ona osanga empologoma physically ng'obadde ogyekanze bwekanze ekikugira mbwonga ompedde egenda kundya neri yabasurviving empologoma n'etamulya kati mwekyo mugamba osikala Museveni simanyi okyuka ng'omutya simanyi
tomutya no ebikolobero byakola byonna byonna emizimu egimwetoloddeko ebimutambulirako byemuloza nti musajja simanya yitalina maanyi ebyo ebintu byebakolobero bajja okukola byebakola kati nga Salimu Senare mu ggulu eri yava mu nsiko bamuterawo bbaani omulundi gumutaddangamu kutambula nakati waali asula mu tenti ng'ali ku byota akuma sente azirina kikyakuma eri omugamba wanzitira ki mwatuttira ki kale maama muli bamulaba ki ababeera eruweero Metiya Naggomba mwawuliranga emizimu nga gikaba mu bibira mpaka lwebakunganya amagomba agona eruweruwa kati egyo emizimu gy'abantu egyagendanga gitooza tigiba gitudde ekyo tuyita generation cross cutting yonna ng'etambulira ku mmwe okitegeera kati bano abantu kyekintu kye balina nkyakola okunoonyereza kubanga ono omukyala Anita Amongi isitole we si mulungi nnyo emabega eyo ngenda kuddamu diigi nali mwogeddeko naye alinamu omusaayisaayi mu ngalo ze alinamu omusaayisaayi alinamu omusaayi kwe kwogera nga yeepika oli ayogera nina obusungu okwogera nga yeepika alina obusungu ekyo tekiri nti nakyo wamuzala no abeera n'ekintu ekimugamba kimupika kati byebyo okitegedde bulungi nnyo kati byebizibu abantu bane bafeesinga kati ngira kubuuza gw'otudde opulaningira okutta Kyagulanyi opulaningira okutta abaana basitwago gwe azifu era togenda kufa awo tuvuddewo kati mu kutemaatema abantu okuli ensangi mu kutemaatema abantu okuli ensangi wano wakulu nnyo Christopher Damulira n'abitongole by'okwerinda kamba kuba eggoolo ate nga ya mukono Maradona gya kuba Bungereza okutemaatema abantu ensangi n'embitukamba kuba eggoolo nga ya World Cup niyo mukono Argentina gya kuba Bungereza munnange ensangi bwe batemaatema abantu Damulira kennyini asindikayo bambega ku gulawundi batandika okupikinga information n'okutrackinga abantu tageti ze balina okutta abantu abayita bannamoole bagenda babuuzabuuza information babatemye ddi babatemye batya wano wabeerawo baani abantu bakyogerako batya okuŋŋanya information era abantu abo baleka ennamba mbu bakubireko naye kisinga okusesa okimanyi omu eyeeyita nti yabadde agenze kunoonya information ku ground mwana muwala wa Bukedde TV bamuyita Nabunnya naye Nabunnya ono mbega era agenti kati kansome ennamba ye ogiteeke mu WhatsApp olabe ekifaananyi ekijjako wandika ennamba eno ennamba eri +256 705 43 0083 gisevinge ombulira ekifaananyi leeta kyaki to prove you wrong mwena badawutinga information yange ono mbega akola ku Bukedde naye nga mbega wa crime intelligence atambula yonna gye batemyetemye abantu nga balekera ennamba bambuulira abantu boogera ku kibuki nga akuŋŋanya information wandika ennamba eno eri +256 705 430083 gisevinge olabe ekifaananyi kuliko kyaki tokijjaako gwembwa gwe kamalo kiraga wano abantu ekyo kifaananyi kyani yiye ennamba kweri ekyo kifaananyi kyani ennamba eriko wano kifaananyi kyani tokijjaako togeza n'ojjako kifaananyi kino ennamba yiyo waggulu gye mbasomedde ogiraba yiyo eyo profile picture ye
agisevinze yogera bulira bana bato kifana kiriko tojjako profile picture girekeeko gwe to wabokedde spy wa crime intelligence gisaving egenda kuleta kifana kya Christopher Damulira kicho mazo kiraba tochijjako kati abatambula mu gye batematema bantu bibijambya be bagendeye ku otandika okubuuza bategeere bategedde bani abatemye kikekiriyo mbundi munnama lya kulekera enamba kote namba neera baleka ekifaananyi tekifaananyi kya Christopher Damulira bebambega aya tugenze mamboka ensangi envudde mbwadde information katugenze mamboka. Yes, comrade. How are you? I'm okay. Why, Mr. Strike Machine? I'm okay. We've left with 20 minutes to discuss about the information we're going to distribute to Ugandans here. Yes. So please can you inform Ugandans what is taking place in the northern part of the country? Oh. Yeah. Hey, greetings to you comrades who are watching the stream, and I hope you're doing well wherever you are. Now, in regards to the issue in northern Uganda right now, all of you understand that Crooked Museveni, alikumu northern Uganda, like we know, elikumala wo, gaya badali mukune mu West Nile sub-region, gavude mu Emulang sub-region against mu West Nile sub-region. He has been to Koboko, wherever you've been seeing all that has been happening. Now, alikuja mu Acholi sub-region musazino. Kasina kutandika kuyogera ku nsonga za Acholi, Museveni alikuja mu Acholi. Nyala kubabula ensonga kimu. Mu northern Uganda, let's say for instance in Terego, nga Museveni yagenze. Tulina private school. I think only 2 private schools. In the whole of Terego, we have only 2 private schools. The tulina private schools mungi nyo muri district mu northern Uganda. Nga things like Kampala, where we have very many private schools all over. Oshegera. Nga bagaye mu government nga Bujingo, Bujingo, is it Christopher or Minister of State for education? Gali na set a high school alina bisomero abagaye mu government banyo balina somero mu Kampala mu Eastern Uganda awala south baguze ntaka bazimbye esomero ekala bali kukola business olina kutekera bonti musazi no abasomesa government teachers bali mu strike bali kuzoganya kati sokola mu northern Uganda like the whole of Terego we have only 2 private schools. There are very many other districts in Lamore, like for instance in the Acholi sub-region, like I think only 1 private school, and that private school is also not really that functional. Echirala jona muri omwana muri parent mu northern Uganda ba sindika abana byawe mu government school UPE USE kusoma musazi na abasomesa bali kuzoganya mama tama ali ku campaigns de Museveni oshegera mulaba muri campaigns yona mu rally yona yenyini agenda ne Museveni mu northern Uganda. Now the Minister of Education is in a campaign. She has done a deaf ear to teachers' concern. Now, who I think woman among Nenta Yebwa, they suspended parliament and Balimu campaigns. Museveni mu northern Uganda wali abiye uno bali ku dancing alingala omwala be mu video nyinyi bingi nyo akati musazi n'ensonga kife tulina abaana bali waka abaana tebe kusoma but Museveni bali kutambula ne mukazi we n'amongi nga parliament bali lune kuyogera ku nsonga zino kukola supplementary or kukola items like such a budget allocation so that teachers' concerns are taken care of abaana basomye akati UNEP likuja EPLE, UCE, UACE, Likuja, like time, this November people will be doing examinations. So now, Ochamu actually sub-region, Museveni Likuja, on the 22nd he will be in Moya and Guru, he will
go to Kitgum, we will go to Lamore and those stuffs, and we will conclude with a beam at the end of the week, this coming week. Muguru, abasirikale lero, a Joe was worst. Lero, like Bangamun, Baliku Genda Masu, ne Kunsonge yo. Abasirikale, UPDF, you know the barracks is in Gulu. Salim Salaveramo barracks Sayona Enyini. Now, there is a UPDF officer in the Gulnonya, Sepanani ye. That guy has been commanding, they have been arresting, you know, we have a lot of street kids. Mumani when abavu demo karamoja abajamu street ya Gulu, Gakamba. Then, Walawavana, Gababade like child soldiers. Oshegera. Child soldiers, Bali Mugundi, Bali Mustriti, the Balina Wakovera, Bali Gundi. I will send you a video of NRM t-shirts that were brought. These people are arresting young children, the street kids, and are giving them, and are loading them somewhere. Here they're being given t-shirts, NRM t-shirts, and are being prepped for Gundi. And here they got also Noob t-shirts, by the way. They're being prepped that on the day Museveni will be coming to Gulu, and then to Nwaya, there will be massive defection. So they are grabbing children from streets and these other homeless people, and they're giving them Noob t-shirts and then NRM t-shirts. So they will defect that very day when Museveni is coming. On the 22nd, by the way, 22nd, Abiri Mo Abiri, Museveni, I think on Museveni Alikuja Mugulu. So they will defect, like people are defecting from Noob to NRM. So that is a very serious situation which is affecting people right now in northern Uganda, like the situation on ground. What abantu abana n'abantu gantebalina eminyumba oba sindikira mu barracks. Then like on the day when Museveni will be coming, bayagala kusindika abantu abo ne Noob t-shirt won't be defecting from Noob to NRM. The others are defecting from FDC to NRM. Then whatever information this is also something that goes to a common passions. Continue. Hello? Yes, I remember. Sudir came to Gulu. You can start with Shimoni. You remember there was this place here called Shimoni. Yes. Shimoni Secondary and Primary School. Our Kingdom Kampala by Zimbabwe. Yeah. In the early 2007, 2005, Shimoni was there. Museveni went to the owners of Shimoni, told them that Mudina go buy one to Yagala Kuzimba a gundi hotel Kugundi ku Ostinga Chogam Queen Nevada Alikuja mu Uganda in 2008. You remember that time? Yes. This group of Shimoni from there and the Bazimbi Musazino Sudir Kingdom Kampala area. What in Takabini Yobilina issues you find Sudir land, government, they are always interconnected. Now, Bangami, when Sudir, I see Muguru, do you know, Salim said almost one half of Gulu. Come on. Never politicians like Abamao, Abama Penduzis, Musazino Ochegara, Bagai, Yonaba, but more NRM. According to politician, Kakar Musazino Guy, Zemugulu, Ayaga relocating a Mugulu, Kukola businesses in Taka. Of course, the political weather is just Oshegera. You remember? Yes, I know him. Oyosebo adina private school Buyale Kiriandongo district Mubuyale adina private school Musomero private sumero ya Zimbabwe sumero nyingi nene nyo akana likola business. Ejo ya recording a video alikurira abantu bundi afunye sente yafunye kigate akamuti on the 20 is it on the 21 on the 24th when Museveni is coming on the 22nd when Museveni is coming to Amoro, everybody has to go to attend the rally. Opposition MP abada the FDC. There was a time President Robert Kyagulanyi appointed him to be the coordinator for People Power in Northern Uganda at that time when People Power just started. Guy Musazino alikugamundi abantu balina kugenda kwatendinga release Museveni afunye kigati alina soma bampuli de bundi Janet yamugamundi goyogera ebyekisiru ku government tujja kusibawo tujja kusalawo license ya somero yo mu Bweyale. That guy alina kuyogera njakusineka video later after this conversation ojakujiraba maybe ojako sharing abantu balabe mu social media kiki guy alikubulira. The unfortunate thing is alikuyogera mu Lucholi
On this day you shouldn't do anything, you shouldn't go anywhere. You just go to president's rally, go and attend his rally, go in large number. Now, we abana bali waka Musazi, you know, what will go into Museveni's rally help in leaders to addressing problems of actually? Or you can have a job for songa zapa. Or you Mama Karina, Nabanya Yaji Mwapa, Gamundi, Petuna, Abadi go foul Mwapa, is Simania Bajoku, is it 10 bags or 15 bags of semen plus 15 million and then 15 iron sheets. Golina go foul Kontakayo, Buni investors very good. That is what they've stated to say. Even in the consequence of Gil Barolanya, by the way. Who said so? Who said so? Gil Barolanya. Gil Barolanya is the one telling people Bumbadina Kukena Museveni Israeli. Or the opposition, or the Kuburi Rabanto by Bundi Bagene Museveni Israeli. Bafunye Chigati. Banga Bundi Mamata Yamukube, Bamukube Sim, Bamugamuni, or Ayogede, Ijasiru, Busimania against government, Bajako Salawo license, Yasomeroye, Mupuyani. So, guy, now you get good things about government. If there is nothing good to talk about. Now he's mobilizing people to go and attend Museveni Israeli. Can you imagine you're an opposition member of parliament, as you say, and you are talking good about government? You're saying everybody should stop whatever they plan to do that day to go and attend Museveni Israeli in Amoro. That is what he's saying to people. In a video, by the way, Chokolabe. Then Ojamo Mugundi, with this today, the Sudia Lekuja Kunsongas and Takens and Nakuga, Bagamu Atanis Gugula and Taka. He's buying, you know, you come to city, to a place like Gulu City, and you're buying like 5 acres of land with the hundreds of billions. Often I say there's over. So publicly we are telling Ugandans that Sudi has shifted from Kampala, now is trying to settle in Gulu. The very thing, he might not be, he wants to create another branch of Sudi racketeering. By the way, me, I was young at that time. I was still very young. You remember there was a time in the early 2000s something called Scratch and Touch. Is this Scratch and Rush? Yeah, that is called. It was called Premier Rotary. It was called Premier Rotary. Do you know how Sudi scam people with Uganda with that kind of? Hold on. There were two companies. One was called Jada, which was led by, I think it was Jada was owned by. Was held by the PPF team leader. I think it's Waswavili Gwa. Jada. I think Jada was owned by Waswavili Gwa. Then Premier Rotary was owned by Steve Paladia. Those are the two people. Yeah, I've recorded. Yeah. They dropped people in Kampala. Yeah. Imagine, okay, in Kampala, Musazi, people are awake civically. They know those are Kuba Muntu Kampala like easily. WhatsApp or Facebook. In so it mostly comes to Rumi and also. But there is a lot of ignorance of Chimani. They're very exposed. The interest of these people here. Now musicians yesterday, they've been fighting over 50 million. Don't Richard, the Secretary General of NRM, Yajene 50 million. Yahweh Gundi, Waru Guy, Ayayimbi, Tumbiza Sound. Bamita easy the let go guy or money. Baba Yomye social media then don't give them good simo. They're getting peanuts because the cases are getting the billions and the billions of shillings, the millions all over and all the stuff. Now don't give these guys money. Now about Yimi Bariko Luana, Northern Uganda. Omuna Yaga Kusima Matamio Montori, let me call the Konsong as I send 50 million. Can you imagine all the artists in Nigeria and to share that 50 million? Wealth creation, so the issue is today is going to create a racketeering, like a kind of a branch of whatever he did in Kampala when people had not yet known him in Gulu, in actually Sabijon. Imagine the kind of destruction it will cause by the time people get to know. Here you read about some part of land in some place called is there a Bayara forest? He is just getting land. In not small 5 acres in the city. No city. Or 5 acres. Do you know what that land means? I call it billions of shillings. Comrade Strike Machine, let me ask you one simple question. Yes.
What went wrong with the people from the western line and the northern part of the country? What went wrong? Did they lose hope? They were fooled, or they are not informed? Because sometime back we used to know that the people from northern Uganda, they're not a joking subject, but what went wrong? One, there is ignorance. People are not informed on the interests of these people here. Because when they're coming to Northern Uganda, they don't come like they're coming to pop like the way they come wide and all those stuff. They use leaders. People are getting to learn this, but few yet know this. That is the first. Then secondly, you know, these people really spread a lot of they came and politics ya Uganda. Northern Uganda, alina munyarwanda mu nyumba ye. Even our king, alina chotera, diderote, alina chotera mu buliri ye. Echotera, mukazi alina tali mucholi. In normal circumstances, oli king ya Uganda, olina kobera ne omuganda gwa mukazi wo. Oli king ya ucholi, olina kobera ne mucholi mucholi nga mukazi wo chichecho. Normal circumstances, because they're the ones that gives birth to the heir. Now, another thing, muli politician mu, Odwong Richard alina munyarwanda. General Tema, then these women are the ones now controlling the things. You find Bagena Muchalo, Babalaba, and Yadinetaka, and then Masinika Mukazu Wari, Against and Damaring, Wari Munyumba Wari, then Mukazu Averamu control. Like you see the king of this one here, Rora Pierre. The daughter to Rora Pierre, Ali married the son of Rakana Rukunda. Can you imagine the daughter to Rewati is married to the son of Rakana Rukunda? What do you think will happen? These people are entering into bedrooms. Only bedrooms, you're not yenini. And these guys here, you know, most of them are sick. That is the unfortunate part. But what they being in you, and this one is concrete here. It's a very hard one. All our politicians and government go fight. The other was the time he was even on a wheelchair. Theirs is a bit complicated. Very tough kind of variety. Right. So we have a lot of problems. But I'm waking up. People are waking up. People are getting to understand this. But it is taking time. All right. That's why it is our responsibility to kuyogera konsonga zino muri every day yona yenyini gatufuna o sawa kuyogera konsonga eno. Because that is how people will understand that it is our responsibility, is their responsibility, and we need to wake up to this reality before this people sweep us off. All right, Comrade, thank you for that information and clarification. I think when I come back on Sunday, I might call you back to give more details about the information. So thank you very much. For you. Okay. All right. Information mujide fama mukage Uganda. Ekizibu kyonna kisigala kizibu kyekimu ekitwetoolodde. Abantu tebalina kutegeezebwa, tebalina information, tebamanyi buvunaanyizibwa bwabwe, tebamanyi ddembe lyabwe. Kyekizibu ky'Abannayuganda. Era kyekizibu ekibadde tutaana mu Buganda nti abantu tebamanyi information, tebamanyi ddembe lyabwe, tebasomesebwa, tebasomeseddwa. Kyovula nti eri batumanyiira. Nga boogera mbu bo bamanyi naye nga bo bagenda eri bakwata ssente ne basirika ne bagaggawala. Kati ekizibu ekiri mu Northern Uganda kati fwana tutandise okirwanyisa. Kati bwe tuba tulwanyisa ekizibu ekyo nti member parliament nga Sseggona akali ebyoya bw'agenda n'atulana wa Museveni n'amuwa billions of money eri mu Busiro East teba muntu yena ategera Sseggona afunye ssente balabulabe nga teri service teri kintu kyonna ye nga agaggawadde amaze. Ngira tebalina information ku bintu bigenda maaso mu ggwanga. Kati ekyo ffe kitukola wano kyekisinga okuluma Museveni ekyokusensitizinga abantu n'okubaza okusa. Era ne Kyagulanyi kyali mu kukola essaawa zino okuzuukusa Bannayuganda kyekisinga okuluma Museveni essaawa zino tewali kirala. Era kyovula ebiina byonna bye yali awandiisa byonna biganyize up against omuntu ogwo Kyagulanyi Ssentamu byonna. Tulina olutalo. One man, Robert Kyagulanyi Ssentamu, is against almost 15 political parties, including NRM. Bamusulako, bamusiibako, bamwogerako, bamukererako bamunywelako amalwa, ba TV presenters, bonna bakirira ku muntu ogwo. Naye ekyo kikulaga ki? Kikulaga nti
Kyagulanyi w'amaanyi kasajja katono akanyomera mitala wa mugga Linda Kigweyo watu afumita mbobo eno kuno temujja jifumita era ejja kuyita oyisi nkiddamu Kami katono okanyomera mitala wa mugga Linda Kigweyo watu afumita mbobo temujja kufumita muntu yenna era ensegenda tambula nga temuliiwo nga naffe tetuliiwo akatambi kafundikidde mukama bampe musingo okwagala tujja sikano nakulona mweraba video wedde